Later. Yo mama bugato wedda sinnabulaba bukonoli nga bulungi. Nungi mpaye ne kuzaaba wala so kati weno. This is for a boy. Gomwana alina kano kape nga bw'obiraba bino. Omwana abeera smart ka uniform mukagolodde bulungi. Buli kimu kiba kati eno. N'ayingira essomero. Boy tuteekeko kano akasawo kaaki k'omwana omulenzi. Ndowooza olaba. So ngayambadde ka uniform alina kano akasawo akawese ku mugongo. N'olaba omwana wa plan eno Zubeida. Yammeka. Ne bote 12 ne botekako akagunda olaba sunda olaba ogitunda 12 original bag nene esatu ekitundu nzina n'ebiri ekitundu tova ku muna Uganda yenna omuguza buli ango gyojjiramu ye ango gyenkola ki Konoli nga yaleese nnyo ndowooza olaba kana akagatto n'ogamba nze kambasalireko we bulungi bottle container manyi baŋŋambye badde bababuuza ebbeeyi nga tebaddamu kati kijja bbawo ekyokuyiga baazuukuse ndowooza ogiraba bannange Konoli nno w'amaanyi ate mugumu Konoli aliko soole mulungi Konoli mumujja China nga mugumu nnyo musenga togirabye mugumu nnungi nnyo n'engatto toyinayo mwana yenkana bw'ati ate Musa yagambidde ebintu byano bya layisi so okalaba bwe kabeera kaneeno stress ngiraba ng'egenda mwana bwabeera kati akatunuulira ne waba alina ndaba stress egenda eyange nange naye kankeetaaga ng'omwana ngamanyi naye nina abazadde maama wange ngenda kamuweereza akangulire kammeka kabeera ka 55 bakuyitaani swaba kammeka ako Rastafarian swaba kemmeka muganda wa Gudo eyo no muganda wa Gudo yalagawa kyali ali ku ssomero mwamutwala ku ssomero asome mwamuwonya eggulire nga limuli bulala Gudo banna ne Gudo nanti naye ayambala Konoli Gudo ali mu Konoli Gudo be baana bakwata zino ensawo ndowooza naye oyagala abaana bannange oyagalira weeyongeredde ddala okwagala abaana olinga nze bwe njagala abakyala kyova nabakoledde bridal na sharia buli kimu ngenda mbalina era anniversary yo nkulimu nnyo naye ng'obudde obikuze ebintu tukyabulina nnyo bannaya so tewakoza girlfriend sikyalina nti girlfriend nze munaye nange nali sibitegedde ebya girlfriend noonya sente nagenda olaba abantu babipostinga nga bimpiseeko era saabitegeera naye abantu babikuza tulinda Women's Day ne